kana akalulu ke tugendamu bannayuganda bwe bagenda okukakasa nti eggwanga bakyalirina mu ngalo oba tebakyalirina. Nga constitution wekigamba nti power belongs to people. Kana akalulu ke tugendamu bannayuganda bwe bagenda okukakasiza nti eggwanga bakyalirina oba balita ne ligenda mu military rule. Kuba singa kana akalulu tekakyusa ggwanga kufuna mukulembeze oba kufuna kye tuyita peaceful transition of power. Government egenda okuddako egenda bayamagye neddako ebeere y'amagye batuke ne constitution bagijjewo nga amagye ge gasalawo tubeere ku martial law. Tubeere ku martial law. Ng'oli bwagamba I want to teach this person Runyankore amusamoninga tamuyita namusamoninga amuabudakitinga. Bino biri mu kutambula. Martial law eri mu kutambula. Nti mu mateeka amatuufu bw'obanga olina omusango mu office of the CDF they send a summon ne bakuwandiikira nti Sebuufu Rogers tukwetaaga mu office e Makindye onnyonnyole ABCD. Naye saawa zino bakusanga ova ku mbaga ne bakuteeka mu drone teriiko number plate ne bakubuzaawo nga police temanyi gy'oli ebitongole ebisinga tebimanyi gy'oli after some time ne bakulaga nti be bakuyina eyo martial law. Already tugirimu. Kati ayagala gilegalizinga. He wants to legalize the martial law. Ebere mate eno high command eriwo. It is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kitegeeza ki? General Museveni yakulira council, yakulira the command. Omutabanyi atula ku command. General Sale, who is the brother, atula ku command. N'ab'emikwano ogenda kwesanga nga command eyo eriko abantu 5 ku 6 bwe baya abantu 3 ojasangako amawanga amalala nga 10 nga 2 baggwanga eri. Tuzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa okwenjawulo ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo asobotuka ku buwanguzi mpuyozaayoza olunaku olwaleero nyina Mr. President B Mawejje Francis munnabyabufuzi muyivu muvuzi wa boda mutunuulizi wa nsonga tugenda kutematema ensonga enkulu ezibaddewo wiiki eno agenda sooka kubuuze tutandike okwogera ebigambo mwami Mawejje tukwaniriza buuza abantu. Yes, omulabi wa SM Media MS Media nkulamusiza yonna gy'osinzidde okuba ng'otulabira abali mu diaspora tubaagala nnyo mmwe bakayira nti bafe abasingira ddala abali mu Abu Dhabi abali e Qatar abali Dubai abali Bahrain n'abali mu UK US mwena tubaagala nnyo bannayuganda mwebale kwagala nsi yammwe mwebale gomberera nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Nze Mawejje Francis nga bw'abanyonnyodde omuvuzi wa boda lukulwe munnabyabufuzi omuto ate ow'enjawulo ku bano abaliwo nga nesoboddeyo okwesimba ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga nzigule amaaso gammwe abagenda ne mukola zi benchmarking ebweru ne mukyala ne mulaba ensi bwe zikulaakulanye naye nga bwe mudda wano mufuuka kyesirikidde abo benzize okukwatako. Tweyanza nnyo tweyanzege wiiki ekutambulidde eti eno? Wiiki tebadde nnungi ate tebadde mbi mu mulimu gyaffe gino gye tukola naye ate ku sayidi endala bingi byenjiyizeemu bingi byenjirabyemu bingi ebinzigudde amaaso mu research gwe nkoze ate era bingi byendi mu kwewuunya ebigenda maaso mu ggwanga. Yesebo kale tweyanza nnyo njala tutandikire ku bago ly'etteeka erijja mu parliament eryazze mu parliament nga baagala okukomyawo kooti y'amagye. Obumu ku buwaayiro singa ozza omusango ne bakizuula nti singa munnamagye azza omusango ne bakizuula nti civilian yaliko in contact naye basooka kuweerawo lanka mu magye oba kapiteeni oba kopolo then ne bakuvunaana nga munnamagye. Endulu ebaddewo okuva ku opposition lwaki etteeka lino likomawo ebitongole by'amateeka civil society organizations bannamateeka batandise okujja mu kakiiko ka parliament okuwa endowooza yaabwe ku bbago ly'etteeka lino
naye ekisooka abantu abasinga babuuza lwaki gavumenti epapirira okukomyawo kkooti y'amagye. Kiki ekyo? Kubanga mu kukomyawo kkooti y'amagye eno bagamba egenda kubanga kkooti eya bulijjo era nga abagikulira balamuzi basoma amateeka. Naye abantu bagamba kiki ekyo kkooti zino endala eza bulijjo kyeziremereddwa okukola nga kkooti y'amagye eno kiggusa gyatutandikira awo. Neyanziza kakati njagala mpe Munnayuganda ndaba ekifaananyi. Ebiseera ebisinga bw'osiga ekifaananyi kinyuma nnyo n'otandika ne sketch n'olyoka otuuka ku kinyusi. Njagala nsooke nkuwa ebyafaayo bya gavumenti etukulembera. Ekisooka kya byonna mu 1980 Mwami Museveni yakozesa Bannayuganda abaali tebaasoma ebiseera ebyo okutuuka waali nga bamuwa abaana baabwe, bamuwa ente, bamuwa ssente, bamuwa emmwanyi n'ebirala byonna Bannayuganda bye bamanyi. Ebyo sijja biddamu. Essaawa zino ekintu kye kimu ekyaliwo mu 1980 kiri mu kuddamu. Kubanga nga tonnaba kugamba nti kkooti eno bagizzeewo, bagiteekawo ddi era ani yagiteekawo era mu mateeka ki. Kubanga ekisooka tebadde kkooti. Ng'era bw'olaba SFC nti it is not a reserved force, si force y'amagye nti eri mu constitution. Mwami Museveni azze awaŋŋamya ebintu ebimu nga tubifuula nnomo. Kyekiri kye nagamba nti we are normalizing things ebitabaddeewo. Tubitwala ng'ebya bulijjo. Nti Mwami Museveni yateekawo Special Force Command. Nenga mu constitution tekola ki? Ye SFC. Essaawa zino yesinga amaanyi mu magye gonna agaliwo mu Uganda. Nti ye kukuba nga tekwebuuzizzaako. Juzi nalaba omukyala wano Ensambya yali ali lubuto. N'olwokuba president agenda kuyita omusajja n'afukamira mu luguudo n'abagamba munnyambe ngenda mu ddwaliro Ensambya. Omukazi yafa. Omukazi yafa? Yes. Osobola okunoonyako eyo story. Omusajja yali ne mukazi we nga mutwala mu ddwaliro Ensambya. N'olwokuba omukulembeze w'eggwanga ayitawo ng'ate SFC eri in charge. Baagaana. Wakiri bamuwerekera wa? Nalaba omusajja wano ku kilabu Kampala. Omanyi weeri awo Nakasero. Kilabu Kampala ng'okira ku Nakasero primary. Omusajja yali asalamu kuva side eno asalemu adde ku kilabu Kampala. N'amugamba ddayo owa SFC n'amugamba nkugambye ddayo. N'amugamba nsalamu busazi ng'endawa ng'ali ku bigere. Omuvubuka wa SFC yakuba omusajja kibooko paka omuyingiza kilabu Kampala. Yeyo Special Force Command gye baagala okuteeka mu teeka lino because nayo close mweri etteeka okugigazetinga ebeerenga force y'eggwanga. Okyegedde. Kakati akawaayira akalala kali mu teeka eryo nti bw'obanga oli bweru w'eggwanga mwe Bannayuganda abandaba. Abantu nga penge banyumirwa nnyo okwambala ebintu by'amagye. Bw'oba oli bweru w'eggwanga ng'oyambala ebintu bya combat biki oli Dubai weeyagala because ziri ensi zo amateeka gaazo malala. Ne bodda wano bagenda kukwata bakuvunaana omusango gw'okwambala ebyambalo by'amagye. Nga toli ku ttaka lya Uganda. Nenga obyambalidde. Oli Canada, oli US, Kabuye Boston ebyo bye bambala. Bojja wano bagenda kukwata bakuvunaane okwambala ebyambalo by'amagye. Ku bwayiro ne clauses eziri mu kooti mu teeka eryo amazima ga Katonda nkulayirira ne speaker wa parliament tasobola disoma nnaku 2 n'alitegeera. Naye ekyo si kyekikulu. Mbadde ndi mu kunnyonnyola Museveni akozesa atya Bannayuganda okufuna kyakola ki? Kyayagala. Nti wano mu Uganda omwana wa siniya ey'omukaaga asobola ba speaker wa parliament. Ekyo kimanyi? Wano mu Uganda omwana wa siniya ey'omukaaga asobola wa president wa Uganda. Ekyo kimanyi? Amaliriza siniya ey'omukaaga. Yes, kasomaliriza. Osobola ba president. Naye wano mu Uganda tosobola kuba chief justice. Ne bw'obanga oyina law degree, ne bw'obanga wakamala LDC. Unless ng'obadde in service of legal practice for 20 years. Ye criteria ekukakasa okuba nga osobola okuba chief justice. Kakati Mwami Museveni yakizudde nti Bannayuganda ba judiciary bagezi. Nti n'okubeera obezi legal practice officer ng'obeera mu court chambers olina kubeera wero DC. Obwo obwongo bwa njawulo. Kakati ali mu kunoonya ngeri ki
mutabanyi we gyagenda ofuga abantu bano ntegerekese nti bwe kibanga senior 6 graduate osobola okuba speaker senior 6 graduate osobola president ekitasoboka ku judiciary tugenda ginafuya tutya kubanga judiciary yenyini yasalawo negamba eri court gye mwateekawo teri mateeka yali disciplinary committee fetwalabanga ba military officer nga tumanya aba military baliwo okugonjoola bizibu by'abajaasi abo abakoze empisa embi naye kati essaawa zino aba military balaba bayita mu kikuubo bambadde red top bataddeko military police ne weebuuza mulimu ow'amagye ali mu kikuubo eyo gwe banoonya eyakoze omusango kitegerekese nti twayamba mwami Museveni okujja mu buyinza mu gy'ekinaana kati essaawa zino bannayuganda be bamu gradually tuli mu kuyamba mutabanyi wa Museveni okumilitarizinga eggwanga lifuuke ly'abannamagye kwane kaunda suit ndaba bazi bono yambala engato eno ogiraba bajja kugamba eyo engato y'amagye ya Uganda prison kubanda bakakala kuba kakala kaagala ofaanana eya prison ne luno olugo lubanyizo bwe nayambala olubugo luno nga ndwambadde bulungi bajja gamba eyo gundi ya unity bweti kubanga bo bagoberera kye bayita orders kakati bwemala oteekawo ekooti eno oba court martial bo because mutanyi w'omukulu yajja okuba ne appointing authority oba president Museveni yajja okuba na abalamuzi abanagikolamu yes yayina appointing authority essaawa zino omuntu ali ku ddaala lya brigadier general ne major general ne general batono nnyo mu magye g'eggwanga batono nnyo abalina law course abasoma batono batini era bw'ogenda okwetoloola UPDF yonna okusanga omuntu ali ku ddaala lya brigadier general oba general nga is a lawyer they are very few and those are soon to retire from the army kakati ogenda kwesanga nga omuntu alina law degree y'amateeka mu gundi ng'ali mu SFC ng'atali ku ddaala lya either captain wansi gana agasooka aba private nga gwe bagenda okuwa order bamugambe you are the chief justice mu kooti y'amagye gwagenda okubeera omulamuzi omukulu kooti eno gye bataddewo terina option nti singa gukusinga mu kooti ente ey'amagye ne bakulala mu kooti enkulu ey'amagye ne gukusinga ojulira mu kooti etali yaki kitegeeza obuyinza bwonna babugyeyo mu judicial system za Uganda zonna naye tukyali mu kakiiko ebimu bisobola okukyukamu bino tebigenda kyukira mu kakiiko kubanga President Museveni yennyini yakugamba mwe ne bwe munaalonda ekidomola nga kigenda kusituka kigambe yes ye tafaayo kasamu mwe mukimuweereze kakati mu kakiiko gye tuli Speaker Anita Amonga just lwakuba nti si wa magye naye agoberera orders bw'otunuulira engeri etteeka lino gye liddusibwamu ku speed ey'ekizungirizi nga even rules of procedures bali muzibuuka bakugamba minimumly oba in range of 40 days oba 45 days okwekenneenya etteeka nga tebannaba diteesaako ne bo bakugamba we are giving you 3 days lwaki bapapa nali ku mutimbaganawo ebiseera ebyo nga ndaba ow'amagye muvubuka mutoolo alina ddaala lyaliko ng'ali mu kubriefing aba SFC nga bagamba kana akalulu njagala muyambe President Museveni nga yes akakatambi njaka kunoonyeza nkakulage nasooka laba akatambi akasooka kalimu abavubuka ba SFC nga bagamba we are the expendables we are the unstoppables we are the unforgivers we are the team MK nga bavubuka bato yes nga bavubuka bato omanyi social media byosinga okwagala byakuleetera kati benala mu scrolling nengwa kwakako omuvubuka omutoolo nga alinaako amadaala gaaliko n'abagamba muyambe president agende mu buyinza Museveni 2028 tugenda phasinga out abo abawagira muzeeyi owulira ndowooza etteeka lino lwaki lijja 2028 bagenda phasing out abawagira President Museveni kitegeeza bakatumba ndowooza olabe kigenda maaso kwereru okiraba
Erweru bagala kola ki aina pokopoko kubate yayina bingi yasaba umura tesi yasaba ekyo kibasobola je order je bamu wagamba nasaba Erweru ne General Katumba ne asinga obukulu maje General Katumba yasavinga ko mugobote nga chief the deputy chief of defense naye tanaba kusaba lwaki nti bya si bigendererwa bana abantu bwe balaba omuntu nga ayina omumwa munene ate nga tava ku principles ze baba tebaagala abasemberere ebe ebintu byatukane ku mugenzi gundi eyakaziikibwe saawa zinani eno yaziikidwa e Western Uganda Kazora byamutuukako the moment wova ku track n'abo bo bye baagala balaba nga tokyali used oba tokyali useful bigendererwa byabwe abami bane bigendererwa byabwe byakufuga gwanga emyaka egisoba 10 era ne mu video lwabwo gakugamba abasigadde balina kuba bakopi fene tubeera abalangira bino ebintu byonna za muntu enteekateeka z'omuntu alina ssente asobola okukola buli kintu kyayagala esaawa zino omwami Museveni ali mukozesa parliament naye singa civil service society anti yabawadde ssente buli omu yamuwadde obukadde 10 tebwaze nti tize coincidence tebwaze nti alina kyabasiima tebalina kyamaanyi kye bakoze naye olw'okuba alina ye kyayagala okuyamba ku mutabanyi we soka tasobola kwogera mu public ayogera njagala omukyazi ayogera okwogera mu public kidipendinga kiina emitendera omuntu amanyi okwogera mu public ye muntu gwoyita kati nga nze bompise nga tompadde script nga tompadde nti ogenda kwogera bwoti nga tompadde na kiki ngenda soma okimanyi kyabugunjufu oba ogenda okwogera eri abantu katugambe oli ku mukolongo ogwo okubanga olina wonotize point zo bw'ozinotinga kirungi naye ate olina oziyisaamu so that zikubeera wano nti bw'oba ogenda kwogera tekikulabisa nnyo ng'omwana wa kindergarten agenda okusoma ka notice eddala ly'oliko kidipendinga nti bw'oba oyogera eri abantu bagamba gundi mugezi notice ze watadde wansi olina okwongeramu ebibyo ebikwawula ku balala kigatta kita n'etteeka lino omukulu ono oba General Muhoozi Kainerugaba tasobola kukola public speech eri relevant nga tebagimuwandiikidde kitegeeza ki tasobola genda mu public kunoonya kalulu kubanga bw'ona ogenda eri Antondo onoonya akalulu togenda bisoma ku lupapula ogenda kusinziira ku biki ebiri eri Antondo abantu bye bayitamu kwogenda obawera speech n'okubasaba akalulu kino Muhoozi takisobola kati ezo predictions zo byange ng'omuntu no bino bana mazima agaliwo ku bukulembeze oli goyogerako CDF yabagamba tajana kuvuganya 226 babagide taata ababadde mu PLU ne Muhoozi project njagala nnyo tugoberere ebintu ebyamakulu ekisanja akalulu kali akabiri 21 Mwami Museveni yali CIC chief in command chief in command obwo buyinza bukuwebwa bannayuganda era bannayuganda bebakulonda nti gwe president w'eggwanga n'olyoka ofuka chief in command of all the defense forces oba ba private oba bani gwaba commander waabwe naye Mwami Museveni yakwata obuyinza obwo omanyi bagamba omusigire tasigira abaganda bwe twogera nti bwe mba nkusigidde ne nkugamba nkuumira akaawo ate tolina yita mutabanyi ono mugaja ng'okuumireko gundi wano kati ffe bannayuganda twakwata obuyinza ne tubuwa Mwami Museveni Mwami Museveni n'akwata obuyinza n'abuwa mutabanyi we ekyo kimanyi tokimanyi bino bize siri mu kukola predictions but bino bye bituufu nti luli office of the chief in command ye yakolanga appointment n'okukuza bannamagye nga president w'eggwanga agamba okusinzira genocide gye byokoledde eggwanga nkusuumusiza okuva ku ddaala lino okussa ku ddaala eddala era nga n'olupapula lufuluma mawulire nti president of the Republic of Uganda the chief in command yakuziza gundi ne gundi okubajja ku ddaala lino okubassa ku lino essaawa zino as we speak now it is the
office of the commander of the defense forces yekola ogwo omulimu. Omanyi kye kiba kitegeeza? Mwami Museveni akozesa psychology munene. CDF ne CIC byawukana. CDF yakulira the commander of the defense forces. That is UPDF, police, n'ebitongole ebirala ebya government. Byamukwata mundu bonna ye CDF. Naye CIC aba commanding ebyo ebitongole bimukwata mundu, ebitongole bya private zino private security companies zonna nga bwagamba mwena kino bwe libango olutalo luba luseewo nga abagambye KKK security njagala emundu zonna ze mulina nga they surrender. Ekyo CDF tasobola kikola. Naye chief in command akisobola. Yes. Naye esaawa zino amaanyi kati CDF galina gaspacedinga ne CDF ne CIC. Yes. Kubanga esaawa zino ye commander in chief jasirwa kwaba na Uganda baba siba akatambaala nga kine ekiteeka kye bali mu baleetera baba sibya akatambaala they are sugar coating bali mu balaga nti kirungi naye it is in the interest of the son kwa mugenda mufukira ekizibu mwe bannamateeka abeggwanga lino agenda baasalawo birala namwe musalewo birala nga bwe mwakikoze mu court martial yasoose yabaddewo mululenge yasooka kakati byonna bijjawo mwami Museveni ali mu kunoonya ngeri ki gy'ateemi nga bano abasomye ennyo abeefula ba LDC alumini okuba abataputa amateeka kakati ye mu court martial order yegenda okukola mukute Bobby Yanga mumukute naki oyo mumulekeeyo ekyo gwe no kati ompa bujulizi kintu siri erigenda okukola because mu amendment zaabwe abalina okutula ku panel balina kuba bannamateeka kitegeeza bannamateeka tebaja kugendera ku orders ekijisaawo kiri tuve ku orders tugende mu mateeka walisomye bubi amendments zaabwe zikugamba nti ku court martial eyo ba ku kakiiko ka court martial kuino tuulako abamu ku bannamateeka abali mu basivilian so si nti bonna balina bannamateeka okuva mu judiciary. Therefore ruling enda kubanga esalibwawo mu mateeka. Therefore ruling egenda okubaawo egenda kubanga esinga bani abasinga ku pano abasinga ku pano bagenda baba amaje nga tebasoma mateeka andi nkunyonyode nenkugamba esaawa zino okusinzira ku teeka eryo omuntu alina otuuka kutuula mu kifo ky'omulamuzi alina kubanga ali ku ddala lya brigadier general n'okudda waggulu naye ba brigadier general abali mu gavumenti ya mwami Museveni abali ku ranka eyo nga bamanyi amateeka nga bayita mu LDC nga bamanyi byonna batono actually oyinza nosanga nga tebawera na 10 oba 8 oshegedde kitegeeza bagenda kukuza abaana bo be bagamba nti gwe nkutadde kweno ranka gwagenda otula ku court because abaana abato mwe bali mu maje abasomye nga balina law naye nga batonda bagenze ku LDC oshegedde esaawa zino bagenda bagamugende ku LDC mukole ki musome naye ng'ekibatwalayo kubanga bagoberera order za mukulu. Nze nkunyonyodde omuvubuka yadde ali mu briefing amaje gaggwanga nga gali ne mu uniform kati mwanje I mean mawejje akuba toche eyiye. Yes, nze ndi mukulaga etteeka lino lwaki lijja. Etteeka lino liri mukola soft landing eya mutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga. Okategedde? Watidde buti. No, si kutya. Bana Uganda ne bannamateeka. Uganda Law Society. Esaawa zino tekiri ku babaka ba parliament. Kaleke esaawa zino tekiri ku babaka ba parliament. Esaawa zino bali mu kulwana judicial system y'eggwanga. Bajijjeko obuyinza singa liteeka libadde li providing anti bwe gukusinga mu kooti ente ey'amagye ne kooti enkulu ey'amagye ojulira mu kooti enkulu eya civil kibadde kijja kuba erito biti. Tukyali mu kakiiko mawejje tukyali mu kakiiko. Kati mu kakiiko basobola okwongeramu n'okujjamu ebimu bikyasobola okutereera. Ebyo ebimu ebikabya bannamateeka ne bannabyabufuzi mu parliament. Nedda akakiiko ka mwami Museveni ka parliament. Ate parliament fe tuzisindika y'ababaka. Nedda sebo tukiriziganye ffenna. Tukiriziganye akakiiko ka mwami Museveni. Saka parliament.
parliament yaggwawo, parliament yakoma ku parliament ey'omwenda n'ey'omunaana. Bana bakola abali bali mu bano ba comedian. Njagala tuwe bali babaka ba parliament era nawe ina kukiikirira lwaki bwofuna ekizibu osana omukubira essimu ku nsonga yonna ey'ekitundu tusaga nti bali ba comedian mu parliament kiki basalawo n'ogamba kino bakisalawo parliament esalwawo by numbers kakali tugambe by numbers baliyo abali mu NRM tebasobola keerayiko lunaku lumu ne bagamba ekyamazima kino kibi in the interest of Uganda tetukisalawo okusinzira bine bintu no bwe bali bagenda okusalawo etteeka ya Coffee Development Authority baba wa sente obadde ki kikyamu nakyo kikyamu gwe bwotyo bw'okirowooza tebaayitibwa mukokasi okuyitibwa mukokasi kitegeza baba wadde sente waliwo olunaku lwogenda wa Museveni nga mbaka wa parliament ng'ayitiddwa nga tolina kyogenda kukolayo ng'ogenze kukola ki oli president wa ggwanga ate ye ssentebe wa NRM ye president w'eggwanga ye ssentebe wa NRM the chief compromiser of parliament nakyo kifu milioni 10 zaali zaaki mu baluwa ya president aga nti milioni 10 sente ezo ndowooza zaweebwayo zikulakulanye ebitundu era agamba ndabye ewanu muwanga kivumbi ku UBC ayogera ebiwanvu ku sente milioni 10 ezavudde ku supplementary bayisa zikulakulanye ebitundu nga bamaze oyisa etteeka lya UCD ekintu bannayuganda saagala digendamu naye etteeka lyayisibwa batuke ekiseera emmwanyi ebeerenga vanira oba mulinga emmwanyi yavaawo weeri ne bagenda tuka ekiseera nga be basalawo price buli kimu basiba bannayuganda akatambaala naye dde tugenda mu maaso bino ebintu mugenda biraba naddala mwe bannamateeka abasirise justice w'eggwanga chief justice Owinyi Dollo abantu abalina a good reputation nga justice Catherine Bamugemereire n'abasigadde Banyakaana n'abalala balina okusituka kino kinafuya bo etteeka lino amendment ya gye baleeta enafu ya judicial system y'eggwanga ne Uganda Law Society ne Human Rights Commission kubanga wangambye ate nga kyekituufu nti bw'oba badde n'omujaasi n'akola omusango naawe bagenda kuteeka mu kkooti ne bakuvunananga munnamagye bakuvunanangaani bakuwalanka yonna yonna gye baagala ne gwe mu buntu olaba ng'ekyo kisaana eba kisoboka katugeze mbadde ne girlfriend wange ndi w'amagye tulina gye tugenze nina emmundu abamagye bavaako oli akuvumye oyo mukazi wange akuyisizaamu amaaso mukubye esasi mu kugulu simuse batututte mu magye girlfriend wange bimukwatirako wa no kyebuuze tukozese common sense girlfriend gwe ntambudde nayo gulira ebyokunywa nga ndi munnamagye oli nankyokoza nanvumaavuma ne mupanishinga oba nenkozesa obuyinza bwange ne mukuba esasi kugulu ne ngenda mu kooti y'amagye girlfriend bimukwatirako wa ekyo bw'omala okyebuuza weebuuza ekibuuzo bwe mba ndi munnayuganda nga ndi Canada ndi Qatar ndi Dubai bo amateeka gaabwe gagamba you are free to put on the way you want ziri ensi za ddungu okutambula ku ddungu olina okwambala jango buutu zino ez'amagye ez'eddungu kakati bwe nkomawo e Uganda musango ki gw'onvunaana nga amateeka ge mbaddemu eri ganzikiriza okukola kye nkola bino ebintu binene okusinga paalamenti y'eggwanga nasose nenkwa background nti senior 6 leaver asobola okuba president senior 6 leaver asobola okuba speaker naye tasobola kuba chief justice kakati bali mu kunoonya engeri gye banafuya judiciary babenga nayo bagikontrolinga kubanga bintu bingi bye bazze basalawo nga judiciary egamba nedda bingi bye badde basalawo nga judiciary egamba nedda kino kikoze ki kati essaawa zino bali mu ginafuya bagiteeke wansi nga bo bwe bawulira nti ogwo omusango bagwinamu interest bwe bawulira nti Eddie Mutwe bamulinamu interest bagenda plantinga kye baagala bamuteeke mu magye aleme kubeera eno ate bamuteeka mu kooti y'amagye gwe civil court tolina lukusa lumusabayo kinafuyani 1 kinafuya eggwanga mu judicial system 2 kimilitarizinga ggwanga tugenda tuka ekiseera nga SFC yefuga kubanga bagenda gigazetinga muli netteeka ate bw'otunuulira amateeka forces zonna ze tulina
tulina air force, tulina reserved force, tulina land force. Naye gye baagala okuteeka ye yokka erina akagambo command. No, bine bintu. Now, nakugamba bwe twali tunyumya wali, nakugamba nasoma kye bayita civil military relations. Katawunja n'abantu ba bulijjo. Kakati mu civil military relations communication kintu kikulu nnyo. Nti President Museveni ayinza okubanga aina channel kwayogerera n'aba SFC aba land force gye batalina. Ekyo kimanyi? Ekyo kisoboka. Nti ayinza obanga aina channel kwayogerera n'aba land force ng'aba air force tebakola ki? Kakati nkunyonjodde nde nkugamba tulina land force. Not land force command, wabula tulina land force erigazetted. Tulina air force erigazetted. Kate sawa zino baagala balete mu reserved force. Then in a special force. Naye special force ejja n'akagambo kali special force command. Akagambo command kakyusa byonna. Akagambo command it gives superiority. What? To this force eze okuba yenjawulo ku forces endala zonna. The word command itself, it is a command, it is an order that gives superiority of this force to all other forces. Oja kitwala okigane okikirize, but in reality that is the truth. Kategede lwaki tulina air force command? Air force yo tulina air force chikoma kwa tulina air force ne land force chikoma tulina land force tulina ne gano ge baleeta mu reserved force ne SFC. Naye reserved force tebayongeddeko command. Kati lino eri kuba abantu olwokuba president ayitawo lye liriko special force command. Era lye ly'omwana w'omukulu. Ekyo kitegeeza nti ddyo lyanjawulo okugana amalala. Ekyo kiraba bulabi n'engeri the way these people behaves. Bana abantu tebajja nti nno bagenze mu bende ne balonda ow'amagye ne bamusa mu SFC. Nedda. First of all balonda abaana nga obwongo bwe tebunaba contaminated. Na wati na msi tebunaba contaminated na nsi. Bogenda mu UPDF nze nyina omukisa nti bino ebintu nabisoma ate ne mbikolako research. Baina recruitment ze bakola eziri special. Ate ziri mu public domain. Yes. Kati abantu be babali era ne bakugamba twagala abantu specifically nga wa senior 4. Ne bagamba twagala abantu specifically nga wa university nga akoze law. Ezo tezibera mu general recruitment nti balanze abagalo yingira amagye mu gye. Nedda. Zibera specifically for certain interest. Basobola n'okurecruitinga abantu 17 oba 4 oba 5 nga specifically bagenda ba plantinga mu kibiina ky'opposition. Ne bamu traininga, ne bamala mu traininga tomumanyi, ne bamala ne bamusuulayo, ne bamuta. Najanga activism, najanga activist, nagenda nayingira nga yali ku mwanjo. Ze recruitment za magye. Kye bayita civil military relations. Bine bintu mbijjamu nga mbitegeera. Okubeera nga nvuga boda tekinzijako lukusa kubanga manye ebintu ebisinga. Otegedde. Kakati civil military relations egambe etya njagala kulagana ya magye n'abantu babu tukyali kuteeka liri nkunnyonnyolere mu ekyo nti okufuga abannamagye you can create an army within an army. Mujje mwenyini otunda wejje ddala. Wakirabyeko mu Uganda? Ngamba yo banedda. Simanyi. Bwara nakiraba. Ba creating a SFC within the UPDF. Bonna bakola byanjawulo. SFC ekola totally different from the UPDF soldiers. Wali kukaluluke kawempe. Walaba abajjati abali bakuba abantu emiggo. Nolaba Kano omukyala eyajja bonna n'abasika. Katoyo ye mujasi w'eggwanga. That is a UPDF soldier. Eneeyisa yaabwe bayanjawulo. Eneeyisa ya SFC humanity naye is totally different. Bana abantu nkugambye baba sportinga. Ne baba bakoze general recruitment. Nga bagiyise general recruitment mwena ne mwewandiisa. Training esooke ye wiki 49
zibana mwenda bwegwa omukulu CDF the first son now ayitamu n'abalambula natandika kono omukomu gwakonako gwadde eri oyo ne bamutwala ku special force training eyenjawulo akana ka SF so kasanga nga katini bwe kati nenga bekakuba kiboko ulyanga gwe bakubye sasi ogede mungatamale mirundi tyabo bakukwata mbwe bati tosigala kyekimu nkugambye mwana we SFC omusanga nga kato nga bokakwata okakuba wansi n'okaasa nene kakwata bwe kati owuliranga akwatigwa jiribwa ye special force command bana abantu balina training ndala nnyo loze ekyo ne mawanga malamu kati security service efanagana Nigeria di America tulina security service wano nati ebanga SFC kwa security service ye kuma presidential guard unit yalagawa yali kuma president yandibanga gye babbulula okutuusa wano mu SFC andi kati kyeki kyenkugambe they create an army within an army walalabyeko wa police ngali ku convoy ya president owa police ina presidential ina VIP ekuma abakulembeze police yeggwanga lye tulina ne police bali mujijja ujasirwa kuba balemeddeko oshade kyengamba police yeggwanga bali mu kujijjawo bobanga SFC sobola genda erubowa nekwata aba police bonna ne bakuba emiggo muba mukyalina relevance nga n'omukulu wa police yenyini wali nga gwe basinze n'okuba osi muba temukyalina relevance OSFC ye muntu ava mu motoka nayingira mu jam natandika okuba omukomu nga abagamba muveeyo nengo manyi gwatwala just commander we sina muntu nti alina ekitiibwa kyamanyi mu ggwanga ne just commander mu SFC lyejje lyotasobola kusuka ddala lya captain oba kano ng'omuntu yeka alina okubeera ku ddala eddene ye General Muhoozi Kainerugaba gamba ye CDF njagala ombulyayo omulala nga SFC nga alina eddaala kati abe SFC bamika bomanyi ze sibamanyi na bamanyi abe SFC bamanyi ngamba sibamanyi tinga bonagama Katumba Wamala General Katumba Wamala wa UPDF naye General Birungi omumanyi is it Birungi musajja muwanvu wa SFC Charity Baine Babo wa SFC omumanyi Charity Baine Babo simumanyi omukyala wa muwanvu alinga munyankole munyarwanda alina amabira manene bamuta Charity Baine Babo actually you deputy commander nyina abavubuka bangi bamanyi abamu bamanyi sobola basanguza nga ba SFC kakati bana abavubuka yamanya ekintu kimu patiri mwana ne mwoyo mutuukirivu amanyi taata General Museveni omwana General Muhoozi ne General Sale ebira tabitegeera nebo bawa amajja kukuba bana abantu benkugamba bwe mbadde ku Ministry ya Foreign Affairs nkolaganye nabo ndio wamanyira nabamanya nti manyi nsomyeko naye still ne mu field mbadde nabo be bantu abatuuka mu kifo nowa amaje yennyini owa UPDF ayambala bibombola ne yesega kitegedde mu field nga oli nabo nga waliwo abagenyi be bakuuma andi kati nkugambye nagamba protocol work obanga wa amaje bokola protocol work obanga wa amaje era bobala protocol officer asooka addako aba wa amaje kakati mu Uganda singa tuba tuina president w'eggwanga akyala simaje na police SFC ndako bwetuba ne president w'eggwanga akyala bwetuba ne president w'eggwanga eddala tugenze president William Ruto ajja wano we Kenya police si yebeera ku kisaawe UPDF si yebeera ku kisaawe SFC yeta jana security kuveri ajja n'abantu nga mukaaga security detail eyiye y'abantu nga mukaaga naye abo bola abavuga bubishipiki bwa police obuteekako obutaala bwe bati eyo SFC abade bya police anti kati bwate Museveni bwakola bwe yateekamu kali akawaayiro mbu asobola force yonna esobola okuyambako anywhere ekyo nekimala bumaze okubanga police yavaawo kategedde
Kyekije nagaye nti poliisi bagijjawo naye balemeddeko bulemezi. Baba siriki. Buli kintu wano kiri mugenda gradually, smoothly and buli kimu kigenda mpola mpola. Nejje tunagenda okukkiriziganya ng'etteeka lino liyise ng'eggwanga lifuuse ly'amagye. Omuntu akakamotoka kemulaba kaliko poliisi n'akagoma kala wi tekabeeramu ba poliisi. Kabeeramu ba SFC naye nga bambadde ebyambalo bya poliisi. Poliisi tebagyesiga. Ayinza okwesiga poliisi. Gwe Museveni ayinza okwesiga wa poliisi. Gwe lwaki abakulira waggulu alonda w'amagye n'alonda Jeno Sabiti Muzeeyi n'amuteekako nga assistant AIGP. Lwaki? Kayihura yali w'amagye lwaki teyalonda bana aba poliisi abakula wansi n'akulira mu mitendera n'alyoka amufuula omuduumizi wa poliisi? Tabeesiga. Wano ekintu Museveni kye yeesiga kiri ekintu eki Special Force Command. Teyeesiga na Winyu Dolo, Chief Justice w'eggwanga tamwesiga. Kyobola bali mu banafuya ateekewo etteeka eri creatinga kooti y'amagye. Bw'amala odditeekawo buli kimu kiggwera eyo. Mwe mugenda sigala kuwoza musango gwa nkoko ogundi yanfunisa olubuto, mukazi wange yankubye ekiro, ebyo bye mugenda obeeramu. Nga tebiina mulamwa. Emigundi bugigende. Nga ne bwe baba bagamba nti Kyagulanyi tumwagala nti mugende mubeeko kye mukola. Lugira mu kooti y'amagye. Kino tekiri ku Bobby Yanga, tekiri ku Dr. Kano Kizza Besigye, eno project nene. Egenda okufuga eggwanga emyaka emirala ana. So kati Munnayuganda wenna ali eyo, naddala abali mu civil service, abannamateeka, Human Rights Commission, Law Society, guno gwe mukisa gwe balina okulwanirira ekitiibwa kyabwe nga bannamateeka. Kigenda basirise ne kakati abasinga. Anti kati obwo bwe buzibu. Befuula abasomi but they don't analyze. Museveni byazaakola kyandibadde kikumala mumaze okumanya gy'alaga. Nti yaweddemu amaanyi. Atakimanyi omwana yalina okujja. Omwana wa magye. Ye muntu akuze mu ranka zonna ng'adduka ng'ekizungirizi. Myezi 6 ne bamwongera, myezi 3 ne bamwongera, myezi 2 ne bamwongera. Kati yomu kuba force tajeno. Nenga n'abantu abali emubende waffe gyenzaalwa Kasanda. Waliyo barracks ya Land Forces abakubwa amasasi mu magulu, abamu tebalina maaso, abamu emikono, bali mu kubonaabona. Talina yadde kalanka naaka. Naye omwana azaaliddwa ng'omusajja ono alaba ali ku mmundu, alina lanka kati ye force tajeno. Bino byonna biteeketeeke okuwa omwana soft landing. Atule butuuzi nga teri amugambako. Bw'ogamba novaayo nze nga mawejjo wa boda gaga mugende muteeke mu piki y'esasi. Esasi mulinoonye mugambe y'omu kuba gundi mu piki ye twasanzeemu esasi bamutwale mu kooti masho. Oba tolina kyakwewoleza kubanga balisase mu piki yo. Tomanyi bwe lyayingirawo, tolina kamera mbu waliwo gwe walabe yalireeta oba challenging, at the end of the day ogenda vundira mu komera. Gwe teweebuuza nti lwaki Jamiru Mukulu ali mu kooti ya bulijjo ate Bobby Yanga ali mu kooti y'amateeka y'amagye. Gwe tobyebuuza. Jamiru Mukulu gwe bagamba nti yali ku butujju, kuba terrorist, ku biki byonna ali mu kooti y'abantu. Naye ate Bobby Yanga gwe basanga jasi nga alina ovulo eya people power ne bamutwala mu kooti y'amagye. Bino ebintu biteeketeeke. So basebo ne banyabo ndi mukubira omulanga aba Human Rights Commission abo balabudde walabe ekiwandiiko walabe ekiwandiiko kya Jeno Muhoozi kati kuwangadia omanyi wangadia yawandika ng'asaba abate Eddie Mutwe andika kati omukulembeze wa PLU era omudumizi w'amagye g'eggwanga byali mu kusindikira bannayuganda bye batannategeera. Sagala nnyo mwogerako kisusse naye omuvubuka oyo si musiru. Si muvubuka. Ayagala okwefuula omuvubuka. Gamba Jeno si musiru. Kyonna ky'omuyise. Agwe kyogere. Si musiru. Lwaki? Buli byateeka ku Twitter ekyo bakiyita anti-clockwise theory. Ali mu balowoozesa nti mutamiivu
ali mu posting ebitajja mwe bye mulabanga ebitalina makulu naye behind that ye ayina kyabala. Mugenda okuba ku zino tweet zaali mukoleza ekisiru ku mutimbagano ngobedde yabayitako dde ebigere 10 emabega nga temukyasobola kye kino kyali mukola yamamala yabayita babafuni n'abayita clones kati sawa zino bagenda okwamendinga eri etteeka bagenda odikola abaka ba parliament be yayita abasiru be yayita badikuula be bagenda odikola era basajja mo be muyise etteeka eryo mugenda babadikuula abatuufu bagenda bajjaliyisa anti kati eri eggwanga baba bamaze oditunda kino kikakatako gwe Chief Justice okulwanira ekitiibwa kyo Isaac Semakadde wadde oli ku mawanga kino kikakata oba ayina emirimu gyakola anti bamuteekako ekibaluwa kibakuntumye omanyi wane Uganda bane Uganda abantu abamu balina olukusa okwogera bye baagala negwe bw'obikyusa nga bwe babyogedde n'obiddamu guba musango segedde kakati ekyawangangusya Semakadde kubanga ye yayogera ekituufu ye kyawulira nga kye kituufu mu Law Society mu judicial system nga bwetambula nku kapasite ye nga president wa Law Society naye ate ku balala bo balabanga ekyo kikyamu era kimuswazanga president wa Uganda Law Society kitya nga balina omukangavula kyengamba mukulaba balabanga kimuswaza era nga balina omukangavula bo bakitwala nti nga mutitizi je kyamugana okoma weno bakitwala nti anti already omulamuzi yasala omusango n'asala n'emyaka n'etteeka lyalina ofugibwa kati bali mu challenginga nsala ya mulamuzi naye nga temunnaba kwerumagana ng'obukoko nga ensenene ensibire mu kutiya manye ensenene bw'ogisibira mu kutiya zeeruma ng'oyinza ogambe emu bw'eneeruma ginneejja fuluma kye tulimu wano mu Uganda so abalamuzi b'eggwanga Chief Justice Owinyi Dolo Justice Kasarine bamugemereire wakola nnyo ku by'ettaka twakwagala era awo aninga credit y'amaanyi Justice Nyakana n'abasigadde mwenna abali wano n'abali ebweru w'amawanga kino kinafuya mmwe kino kinafuya LDC egenda batekyalina makulu kubanga mu nsango ky'okufulumya omuntu nsonga kyefulumya lawyer nga talina wagenda practicinga nga byonna amagye gabyeddiza so muveeyo mu challenging amendment eno obuwayiro obusinga bwonna balekewo ekintu eki nti kooti y'amagye is a disciplinary committee erina disciplining ab'amagye nekati abo bagamba ebyo waliwo n'omulamuzi wano gwe baasibye ejjojjuuzi ebweru w'eggwanga oba yali akukusa ono yali akola human slavery oba ki ne abo bonna nga boboogedde tewali n'omu yawaayo eddoboozi lye ku mulamuzi oyo ng'omulamuzi agaba nseetinga biki nera baasirika ensonga bamusalidde endowoozi oba emyaka 4 bw'anaamalako emyaka 4 ensonga z'oyo omukyala zirina kuyita mu Ministry of Foreign Affairs nengamba wano baliko ku ndulu wa okuba enduulu balina zikuba diplomatically kati oba oli mu kukolagana kye tuyita international law sebo nafuna n'omukisa n'ensoma ku kye bayita international law amateeka agafuga ensi kakati balina kukolagana either ne bamutradinga akomewo Uganda bamusibire mu mateeka ga wano oba bo bakolagane bali bamugambe nti tukugobye mu ggwanga lyaffe ddayo ewammwe kiina kuyita mu international law system okulaba engeri gye bagenda tebasobola kuvaayo eddoboozi balina diteekawo diplomatically kuwandiika nga judicial system y'eggwanga ne Uganda Law Society ng'ewandiika through Ministry of Foreign Affairs ng'ewandiikira gavumenti y'abali okubategeeza emitendera gye badde baagala omuntu waabwe kubanga alina reputation ennungi just ekyo kyazzenga by the way and it might be yes so that is naye bano bebateekako envumbo America bakandiho bakayihula ng'abantu bagenda ne beekalakasiza ku embassy ya America nga beekalakasa lwaki mwataddeko omuntu waffe envumbo lwaki tebakikola diplomatically internationally nga bakozesa amateeka anti kati mu nsi tulina kye tuyita hegemonical powers US yekiina US esobola okukola research yaayo n'ekuteekako sanction okusinzirayo bwekola ki bweyagala because it is the hegemon of the world yes power
Kyovola abantu ensi zonna wadde zi currency za bay zisinga zikolera mu dollars. Dollar standard currency. Ye standard currency naye ate nga tesinga euro bay. Tesinga euro bay. Kitegeeza hegemonic powers US zeeyina esobola okusanctioninga omuntu yenna. Walaba Biden nga sanctioninga Anita Among. Naye ate mu kufa kwa papa Biden yali nani? Bali bonna bekubya n'ekifaananyi. Kakati ekyo kye bayita diplomacy. Nti ye yakola ekintu kye yakola ng'akikola in the office of the president. So singa Joe Biden. Era bwe yakikola in the office of the president ye kye yasalawo yakikola ki okusinziira ku research gwe bakola. Kyekyo kye nagamba nti US ne bogironda kwa kapa n'okateeka ku bwa president kasobola ofuga emyaka 4 ne giggwako. Era bwe kiri kubanga system zaabwe zikola. Kati ye yakulaga nti system ye yanforcing okuteekako sanction naye nze sikulinaako buzibu. Segedde. Kyovola abali bali bonna nga beekuba serefi. So kati bakandiho ne bakayibula bye bali bakabirira abantu ogenda kwembaso kwekalakasa bali bamalaga mu bulago. Bali bamala bya mu bulago. Ye US bwesalawo walaba Kyagulanyi bamuteekako bani ya myaka 10 mu UK. Bwe naamala nti kati Kandiho asobola ogenda mu US bajja kutuuka bamute. Essaawa zino Kayihura ali mu kusasulira ekyo kye yakola. Engeri gye yeeyisaamu n'engeri kati gy'alabika mu public eraga omuntu kati omwetowaze, omuntu ali down to earth, omuntu omukakkamu. So gamba tumute asobola okujja n'abaako byakwasaganya naddayo kati ali okay. Is a changed person. Okategedde ako. So mwe bannayuganda abatunulira etteeka lino nga erigenda okutereza ebintu terina kintu kye rigenda tereza kwate wabadde biganye. Embeera yonna eriwo gavumenti yegiteekawo. Teri muntu ali mu magye nze nyina omuntu gwe mmanyi nga wa magye nga yasingisibwako n'omusango gw'okwekobaana n'amagye ga Rwanda okola ebikolobero nenga tebamutwala mu kooti y'amagye. Ali mu kooti za bulijjo. Mukitegedde. Emisango jaggwa. Nenga bagenda mu kooti za bulijjo. Yes. Bino ebintu byonna netteeka nga bwe balireese. Gavumenti eritaddewo erina omuntu gwe yagala okukolera soft landing. Tebibaddeewo. Kati weebuuze Bobby Yanga yabadde ow'amagye. Doze byambalo bebamusanga yambadde. Kakati bwebwo obuzibu ngenda kwambala kawunda suuti yange ogiyita ati ey'amagye. Bali mu kujjako bannayuganda eddembe lyabwe naye bannayuganda tebalaba. Essaawa zino engato ya black bagitadde ku listi. Zino eza black ezina obuguwa bagitadde ku listi emu ku ebyo ebyamagye. Gwe munnamawulire tukyali mu kakiiko newuliriza tewali kye bagenda kyusa. Gwe munnamawulire okugenda mu campaign za Kyagulanyi noyambala bulletproof ng'osuubira anything okutuukako notekako element noyambala akaka jacket ogenda kwatibwa ng'ayambadde ekyambalo ky'amagye. So kino tekitwaliramu just munnayuganda munnamawulire ekikutwaliramu omuntu akola mu office singa oba n'ensonga yonna ku gavumenti bajja kukwata lwangatto bagambe yengato yaba general era bakuletere general gundi ng'ajambadde akugamba olaba zifaanagana wali mu kyambalo ky'amagye bakuletere kawunda suuti kwanga kawunda suuti ez'amagye ze bambala si buli omuntu ajambala ogendo jambala ng'olina eddaala kw'oli eddaala eryo ne likwawula nti bakuteekako ennyota zo oba waggulu oba wano wonna ne kati nze ngenda gitungisa because ennyumira ogyonkwate tolaba nti kulinyirira ddembe lya buntu then our Human Rights Commission inovaayo segedde anti kati bwe buzibu bwe tulina ng'eggwanga tulina kyusa appointment authority y'eggwanga enonda gye balondamu ebboda eronda abantu bano nti owakakiiko k'ebyokulonda bw'anaaba yeetengeredde ajja salawo ensala entuufu. Owa Human Rights bw'anaaba nga yayise mu Public Service Commission n'abeera nga ali genuine agenda kuyimirira ku magulu gameka. Naye bano abantu bonna ebifo ebisinga ebyenkizo Museveni yabalonda. Article ez'omugaso nga Article 98 tebazitunuulira. Ezirina okujjako obuyinza obumu ku pulezidenti w'eggwanga. Wabula batunuulira articles ezo ezijjako obuyinza ku munnayuganda.
Kati nga tumaliriza. Manyi oyina kyoyogeddeko awo nenjagala osooka otunyonyolemu katini. Bobi Wine olwo bamuteekako envumbo obudde buli. Oluyimba lwe yayimba lwali lwa Luganda. Nga tetusuubira n'abazungu bali kuwulira luyimba olwo. Embase zino ziteekawo abantu abalondoola ebintu ebiri mu nsi zaabwe nga boogera ennimi ezo okusobola okuwa lipoota entuufu nti oluyimba luno luvumirira kino naye ate tukikkiririzamu therefore ono takomawo wano. Oluyimba olwo lwalimu ebigambo ebimu eby'oluzungu ate ebigambo ebyo eby'oluzungu yabyogera intentionally bategeere ki kye yali akola ki ayimbako. Kati mu kubitegeera baanoonyereza bamanye n'ebyoluganda byali bitegeeza ki. Kakati abantu bano njagala nkulage manipulation eri mu nsi yonna nti abantu bano be bantu abaleeta Bayibuli gye tusoma. Bayibuli gye tusoma ekulaga nti Nuwa Sodoma ne Gomora byali bibuga ebyali bigenda ku mukwano gw'ebikukujju era Katonda n'abikola ki n'abyokya ne bizikirira. Naye ate abaleeta Bayibuli yennyini be bakugamba nti gwe okuwasa musajja munno kirungi ng'ate be baleeta neki kati gwe Munnayuganda tolaba tosobola kuggula maaso n'otunula. Nze nyina ebintu bye natandise okwewuunya era kirungi nnyo n'okola research n'olaba ku bantu ab'enjawulo nga boogera. Abantu bano bwe bajja wano e Uganda batugamba nti okusinza ejjinja oba ogenda ku lusozi n'osaba lubaale w'enkuba atonyese enkuba musango era oli mu kusinza sitaani. Nene bakulaga nti ate omusaalaba omuti gwe baleeta guliko ekifaananyi bwe tufukamira tuba tuli mu kusinza Katonda omutuufu. Gwe tosobola kwebuuza mu maaso go n'ogamba lwaki omuti gwo mutuukirivu ejjinja si tuukirivu. Kakati bano abantu okuteekako Kyagulanyi envumbo baatuuka ekiseera ne bamanya nti bamwagala. Tebamuta intentionally nti bamutadde. Bali basobola okwongezaayo emyaka. N'emyaka gye bamusibira 10 gyagenda okugwako ng'ate transformings ofuuka omuntu omulala gwe bajja okwetaaga nga alayi waabwe. Ngere essaawa zino bapepeya naye wabalabye ejjuuzi wiiki ewedde. Kitegeera? Kakati bo bagoberera interests zaabwe wawe ziri. Ebiseera ebyo bali bafandinga ebisiyaga mu ggwanga nga Bannayuganda tebali aweya. Ebiseera ebyo bwe basibira Kyagulanyi bye bisiyaga bwe byasinga okukyaka ennyo mu makanisa agawano mu Uganda. Era nga buli omu avaayo musumba yankabasanya musumba biki bwe yavaayo n'abiyimbako ne bamusiba nga bagamba gwe oyagala tulemesa kintu kyaffe. Interests zaabwe ng'abazungu. Emyaka bwe jaggwako baali baddembe okuddamu musiba kubanga oluyimba terwavaawo lukyapuleyinga nakati. Naye baalaba nga awo waatuuse bamwetaaga mu interests zaabwe bwe bulyake bw'abannanfuusi abazungu. Tebamutala kuba nti emyaka giweddeko. Essaawa zino ye muntu gwe basobola okulaba nti basobola okubaako be bayisaawo. Era bwe bajja ne babeera naye ne beekubya ebifaananyi bagenda ne babateeka ku nningo mulaba tuli naye tuli mu kuteesa byakalulu twagala kulaba butya aga mwagala ki twagalayo reserve za golodi gundi nga bweziti mubawe baleme kuteetera nnyo na musajja oli bwe bateetera naye bawa Bannayuganda amaanyi nti n'abazungu bali ne Kyagulanyi. Tugalaki tebagenda bugenzi wa Nuupu ne batagenda walala bave wa Muhoozi ne bana abasajja balinga Kawawa omumanyi Kawawa ava ku nte n'agenda ku ndiga. Kawawa yennyini n'omusanga ne mu mbuzi. Bo tebalina waabwe. Bo baliwo okugenda ne bateekayo tuli ne Muhoozi. Mu mazima amatuufu olina kuba na Muhoozi oba na pulezidenti wa ggwanga. Kisinzira bye mu capacity kyasoba nga bagala kwogera na CDF mu hairake kakati kankubulire na kino kimanye mu hairake z'eggwanga Uganda CDF ali wansi wa member wa parliament. Mu hairake okuva ku president, speaker, chief justice, vice president okutuuka ku hairake esembayo diplomatically ali wansi wa member wa parliament.
ekyo ke kamu kabonera akakulaga nti omukulembeze afuga eggwanga lino ye Muhoozi just lwakuba bannayuganda tebannakitegeera. Nze byange gwe jaziyita superstition zo jaziyita ki naye nga ge mazima bannayuganda ge balina omumanya. Omuntu ali mu control y'eggwanga si General Museveni. Omuntu ali mu control y'eggwanga General Muhoozi. Era bwe bana militarizing eggwanga bulungi bwe bati ne bamanya nti kati we are military leaders. Buli kimu kigenda tambula nga bo bwe bakyagala so singa bwe mwagala. Kyovala bwe bagenda mu kuuma ebibuuzo by'eggwanga UNEB olabayo baamaje. Kyovala ba ku nnyanja mu NADS mu agriculture waliyo baamaje. Kyovala ba mu construction civil engineering brigade waliyo baamaje but most kati mulimu ba SFC. Olira ndi mukulaga batya be bagenda militarizing Uganda nga gwe muna Uganda olaba bya bulijjo. Esaawa zino buli police weri buli awali police waliwo katenti kwa maje. Ekyo kisimu kubiraga nti police batakola ki tebakyagyesiga. So kati gwe muna Uganda atalaba bali kimu baki militarizing. They are militarizing the country but gradually. Mpola. Not abruptly because when they say we are now a military state Bannayuganda bajja kuwawaala. It will create a havoc and an uprising. Naye kiri kye bayita civil military relations. You can create an army within the army. You can centralize the army. You can also use different frequencies to communicate with a few in the army. Nakyo kikirizibwa mu maje. Kikirizibwa mu maje. Cyane zimu zisalako n'osigala nga olina gw'oyagala okwogera naye. Aha. Gwenga commander. Okusinzira ku information ne communication gye mwagala okuyisaawo. Kituufu. Naye kati tetuli mu lutalo. We are not in the at war. Kitegeeza bwe banga jeri ya ggwanga bw'okola communication erina okumanyika. Unless ngolina byoyisaawo. National security. Yes. Songa ezimwe za national security bola balina high command. Aha. Ngaje walabye. High command gye twalabye wagirabye. Naye oyagala njogereko. Pati limwana ne moyo mutuukirivu. Kakati kyotambuzaako mu manifesto yange. Ku maje kankigatte wamu mu manifesto yange nga tuwumba. Manifesto yange egamba we are going to establish what we call Uganda National Security Council for Defense. Oba Uganda National Council for Defense. Nga bwe tulina Uganda National Council for Higher Education. Bwe tulina ebyo bitongole bye mulaba. We also need National Council for Defense. Eno high command eriwo. It is in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kitegeeza ki General Museveni yakulira council yakulira the command. Omutabanyi atula ku command. General Sale who is the brother atula ku command. N'ab'emikwano ogenda kwesanga nga command eyo erika abantu 5 ku 6 bwe baya abantu 3 ojasanga ka amawanga amalala nga 10 nga 2 bagwanga eri. Kakati mu manifesto yange nze bwe nakuliyetinga kye bayita National Council for Defense egenda kubeera most of regional otegera nti northern bwe baba waliyo general maje abeere ku command eno ku council, central kubeereko, western kubeereko, eastern kubeereko, Karamoja region otegera nti all the regions in the country are equally represented. Si command eriko taata nga yakulira omwana yaddako koja yaddako ojana kwesanga nga waliyo n'abatali mu Uganda nga batula ku command wakanamu nga they are permanent member of the command nga bali mu nsi ndala nga actually aba president ba nsi ndala. Tetugenda kakati jagala nga omaliza katini waliwo kyo yogeddekaawo gambye nti gwe kikulaga nti ono yafuga eggwanga nti singa oli nze change jemu bamuli organizinga nnyo
okusinga abalala naye nga bali bataliko organizing okusinga ye nga bakoma nga ba aira ba wagulu okusinga kuye kitegeeza ono wadde abawansi mulanka naye ababakira mu kusalawo ne mu biragiro byonna ebintu ebisinga wano mu Uganda ebyekuisa ku magye n'engeri ganga gye lifugibwa mu bisalibwawo office of the CDF kati ke kamu kabonera akakulaga era ye yapromotinze ne Kuraije spokesperson wa magye okusinzira ku baluwa yafulume kulaga ye yennyini oli experience gyalina mu magye esinga ya CDF Kuraije naye akulaga ate ono yampromote kisoboka ekyo kisoboka yes fine ekyo kisoboka yes fine fena tukikiriza naye eyandi promotinze Kuraije yandibadde commander in chief president w'eggwanga naye president w'eggwanga yakwata obuyinza Bannayuganda bwe bamusikisa n'abuteeka mu mutabanyiwe kivula baba Piero Yubo 100% bali sure bebadda mu ntebe kati ntebe tezijja kukyuka mu bino bya bululu kana akalulu ke tugendamu Bannayuganda bwe bagenda okukakasa nti eggwanga bakyalirina mu ngalo oba tebakyalirina nga constitution wekigamba nti power belongs to people kana akalulu ke tugendamu Bannayuganda bwe bagenda okukakasiza nti eggwanga bakyalirina oba balita ne ligenda mu military rule kwa singa kana akalulu tekakyusa ggwanga kufuna mukulembeze oba kufuna kye tuita peaceful transition of power government egenda okuddako egenda bayamagye neddako ebere y'amagye batuke ne constitution bagijjewo nga magye ge gasalawo tubere ku martial law ng'oli bwagamba I want to teach this person Runyankore amusamoninga tamwita na musamoninga amuabudakitinga bino biri mu kutambula martial law eri mu kutambula nti mu mateeka amatuufu bw'obanga olina omusango mu office of the CDF they send a summon ne bakuwandiikira nti Sebuufu Rogers tukwetaaga mu office e Makindye onnyonnyole ABCD naye saawa zino bakusanga ova ku mbaga ne bakuteeka mu drone teriiko number plate ne bakubuzaawo nga police temanyi gy'oli ebitongole ebisinga tebimanyi gy'oli after some time ne bakulaga nti be bakuyina eyo martial law already tugirimu kati ayagala gilegalizinga he wants to legalize the martial law ebere mateeka by establishing the UPDF amendment bill ajenacting ebere mu mateeka nga newe bakutwala tekyewuunyisa oyo alabika alina emisango gy'amagye gye yazza sibula abantu Bannayuganda mwenna abandaba ku media media ku MS media mwenna Bannayuganda abandaba neyanziza okumpa obudde nze Mawejje Francis president w'eggwanga ddako ayina ebyenkizo ebikira ku balala ayina ebyenkizo ebigenda okuba developmental tetugenda kuba mu politics ebbanga lyonna tumaze emyaka 3 nga tuli mu politics bw'obuuza NRM kyekoze emyaka 5 bajja kugamba tubadde kawempe nga tukuba abantu bajja kugamba twali kayunge wannakwedde nga tubba obululu byebiriwo njagala otulegwe Munnayuganda ofumitirize ku byobugagga bye tulina ng'eggwanga olunaku lugenda kukya nga River Nile ekalira olunaku lugenda kukya nga hot springs ze tulina tezikyafumba mazzi gookya olunaku lugenda kukya nga omusana guno gwe tweyagaliramu tuli mu butiti olunaku lugenda kukya ng'eggwanga lijjudde Bannayuganda naye nga tewali nteekateeka yadde n'emu ebagasa so basebo ne banyabo tulonde obukulembeze obugenda oleeta enkulaakulana tuve mu bukulembeze obugenda okubeera nga bwa siyaasa oba mugwe muyita politics mulungi naye politics atasalawo policies ntuufu ate aba mubi nkubirira omulanga mwenna abali mu judicial system y'eggwanga Chief Justice Catherine Bamugemereire Nyakana Law Society Civil Service Societies nga Human Rights Society muveeyo mulwane kino kiri mu kutwala buyinza bwammwe kunafu ya judicial system kunafu ya bandamuzi baggwanga kunafu yaabo abalwanirira abantu mu byonna kiri mu kuteekawo enfuga ey'amagye tweyanza nnyo tweyanzige onaabadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano ne Mawejje Francis
muvuzi wa bodaboda ayagala bukulembeze bwa ggwanga. Tujja kutandikira awo okwongera okutematema ensonga ez'enjawulo. Akuume atakuumira mpeera.